bwe tuba twagala abaana bano nga balamu tulina kwogera straightly. Bwe mbanga njagala Alien Skin nga mulamu sirina kumuwagawaga. Alien Skin abaana be abantu baakuba abantu mu lubiri. Singa omwana omu yafa, singa Mukama bavaamu omwana omu n'afa, katulindi ku bantu abaakuba mu lubiri mubadde mugamba wano nti nno Bobi Wine yakuba abantu mu lubiri, Bobi Wine yakasuka obucupa, abantu ba Bobi Wine bakola ki? Bobi Wine teyali mu lubiri, tebamukiza okuyimbira Ssaabasajja Kabaka, simanaji yali musajja bwattu. Mujje kaliya ya Bobi Wine mu nonsense. Nakati Palaso yalumbye Alien Skin muyingizamu Bobi Wine. Bobi Wine balumbe kitebe kye kiramba. Polisi yali luddawa. Polisi we yayo. Singa basanga abana ba Nuupu bali bagenda kubaganira bette. Omuntu afuna omutima ogulumba munne nga mula Palaso yalumbye. Aba mulalamu. Eggwanga tetusobola kutwalira kubaganga sitanga President Museveni wavaayo n'ogamba n'olwanirira eggwanga n'osekiwalinga future. What is the future? Wano tulina abasajja bebayita Red Top. Bw'olenga Red Top, abasajja bakuliyetinga Red Top ekumala okwetereza. Alien Skin sakiwitayo tayitaga kuba muntu. Beetaga bwetazikulira nti ba Scorpion batuuse. Fango netuuse. Bw'owulira nti fango netuuse. Egaali ezo zivudde ku ki? Zivudde ku ki? Egaali ezo zaaki? Zaaki? Government eyinza okurakinga down egaali ezo. Wuliriza ISPD. Kakati kino ngenda kukola ekyefujjo ekimala eggobe mu kibya. Kino kirekawa Mpuuga. Eyamusayininga. But when you are picking on someone, you must be careful. Jaja nawe sajja kuvaayo akole statement yaji. Mutandika okumuvuma naye nga mujja muvuma mbukyamu. Nange kyemanya mugenda kumuvuma. Naye nze sisobola kulinda kulaba ku maiti ya Alien Skin. Nabadde nabo no time. Government never come. How can you support this? Sisobola kulinda kulaba ku maiti ya Palaso. Kino nti omuntu avudde ewuwe n'alumba amaka omuli abaana omuli omuzadde wa munno omuli muzadde wa munno abatabimanyi ebyamu ne babeera babimanyi ewaka wasigala waka wa muntu eyo trespass emisango mingi nnyo yamene emisango egiri awo okulumba bulumbi Alien Skin ewakawe no attacking. That is bad. That is very bad. Palaso, please wake up. Alien Skin. And Alien Skin, please cool down. Nga bolowooza. Kyekiddako. Buli kaseera otambulira mu losses ogenda komadde okukola loss. Buli kaseera obeera okanika emmotoka bazikuba. Recently omwana Joram yakafa, emmotoka ne ziyiikayika n'endala ikyali ku poliisi. Era n'endala waliwo awo era wali kakyawo emmotoka ezo ne bazikuba era abafiiki Gaza bakulumba ewuwo. Simanyi lwaki ova wantu awo ataddewo ate wawe yagulawo wanaddawo nabajja mulumba weera omuliro mala gukoleza kala genda yekubira endulu oba naye kenyina akendeeze. Alien Skin kendeeze embeera gye mutambuliramu. Ekintu ky'okukuba abantu mu lubiri tekyali kituufu. Ekintu ky'okulumba ekitabo kya Nuupu tekyali kituufu. Nze mbyogererwa kukwagala, mbyogeza omukwano omuyitirivu lwa nsonga ki? Sirina kukulinda kusanga ng'ofudde. Sirirwadde kusanga mwana wa Fango ninga ye mufu. Singa abaana ba Nuupu mwabasanga ku kitebe singa kuliko omufu. Either babasiba amayisa mwe musagana okusaba bajja kutwala mpola batwala abaana ba Nuupu bana bakavaayo basanya singa nga balowooza enkya bagenda funa bondi si kubana muti era nga baba bagawaga nga balowooza enkya bagenda funa bondi gawagamba Museveni musobola eyo political omutima gwange Mukama yagutonda nga mwerufu. Natunula mu maaso ga president seesabira mmotoka, saasaba ssente, saasaba kizimbe. Nafukamira abali mu State House nze kusasana neewuunya ne Butcherman baata n'okuti neŋŋamba muze you are father of the nation, please sonyiwa abaana bano be baasiba olw'ebyobufuzi. Abantu baali babuzaabuza muzeeyi nga tebamwawulira baana bameka, baana ki, political prisoner oba basibera nga tebabyawula. Abo baana bakatogolezi mulimu abaana battanga polisi nga banemwe bali. Alien Skin ojja kufa ne bosi woto bitugito Palaso ojja kufa
ojja kufa tukidde muteekeyo yekka ayogera ekigambo ekyo mwetegereze alien skin singa tokyusa kendeza ojja kufa you are going to die lekera wefujja otakufa Palaso ojja kufa bakutwala ekalangalo nga ekeba mutwala ojja kufa toli wakitalonga ebyo bikonde bye mwekuba mugenda kulemala mugenda kufa mugenda kwetta mugende mu battle mugende mu music mwekuba enyimba polisi jiwa amagezi polisi ekikole eyole polisi mulekerawo okubikirira eyole n'okutirira mwatugamba tewali ali waggulu w'amateeka eyole where is the action police we demand an action right now mwekube ffe tetulina gwe tuwagira buli omu wa ddembe okukola byayagadde omwaka guno tetugenda kufana bantu akuba gwe tugenda naye era kati Palaso gwe tuliko tubabuulirira naye tuli ku Palaso kati abaali eniskini tulinda kyemuzaako bwe mba temulina kyemugenda kuzaako mwetondere Palaso biggwe abaali eniskini mukyalina omukisa okwetondera Palaso mumugaye tusonyiwe tubivuddemu ekyo kiggwe there is still an opportunity okutuulawo ku famoni ne mugaba ne tubimaze Palaso owangudde kampulira dda ebyo muteekateekayo obumotoka siraba motoka baazi mubadde musuubira ki ekyoga mwebe mbaddemu kuba si bantu batulumbye ne boonoona ebintu nammwe muli boonoonyi you also destructive kati tewali simpase wano mwerondemu ate wemba mwekuba mutugambako musindike message mutugaiti tulumba tubeere aweya fe data twaguze wa mwezi tuguze data wa mwezi fe batukubakuba dda ne batuwangula amannyo so tetukyagala kulwana n'abantu buli muvubuka nti oyina amaanyi you can join the fight naye nze nkulayirira tewali muntu wagenda kunkuba wano nja kukuba essasi mu kabina I want to repeat this mumanyira nnyo abantu nze nja kukuba essasi aga Katonda mu ggulu ekyemisana ojja kirya naye Katonda you'll eat supper with God joke with me gwe genda ombuuzeeko nze siina budde bwa bikonde siina budde bwa jiimu nja kukuba essasi mu kabina ojja ddiwulirawo eriwooma ggwe kuba natambudde ne Palaso kati show ez'essatu ng'endala batwagala 6 ng'endala baagala tuyimba essaawa 5 yesebo kati ne tukubira Panda ne tumugamba Panda tusobola okuyimba ku ssaawa nga 3 kubanga zino shendala bw'oba oyagala ssaawa 5 tekisoboka kuliko sho kuba Panda teyatuwa ssente Palaso yamuyimbiranga buladi we n'amugamba nti mbanja kujja oli muntu wange Panda nakkiriza ne tuvuga emmotoka ne tugenda e Buloba ku Forest Park nemukuba ne tutuukayo nga Kenzo yali ku stage Kenzo n'ayimba n'amaliriza ne tulinnya stage Palaso yabadde akyayimba nga yakayimba ennyimba nga 2 omukulu oyo ow'omukabira n'atuuka baaka stage byatera okukola ebyekisiru ebyo bwe yatuuse baaka stage n'atandika osindika n'abayaaye be ne bajja nga baagala kusazamu performance ya musajja naye lwakuba naffe twabaddewawo n'abaana be twazze nabo ne babalemesa okulinnya era abalabye ku vidiyo obwedde olabawo akavuyo we nga tubagamba temujja temukyankalanya kati twagenza okulaba nga Palaso naye atandise okukola ki okubawa message abo kuba yategedde nti aliki
ali back stage ali skin n'alinnya ku motoka eyo eriko emitayimbo eringa eyabesije n'atandika okukola n'akola stage back stage n'atandika okuyimba bawe biki like ng'alina kyayagala kati Uncle P amala okuyimba tufuluma akavuyo kabadde awo engatto zaavuze naye neebaza Palaso nti musajja nnyo Palaso olwavudde ku stage ati naye yatandikiddewo okukuba ngatto ne tumugamba nedda era twabadde tumusika tumugayingira emmotoka tugende kuba ffe twadde tulina shows endala ate ono Aliet Scott alabika yabadde ku eyo show nga yokka gy'alina kuba yagwa kuba nalabye bamukuba paper spray teyamulumiza nnyo yadduse n'ayingira era n'emmotoka eyo baagikubye neyatika endabirwamu bagasise oba akatebe oba yabadde cupa nekuba endabirwamu y'emabega nga emmotoka edduka era twakoze shezo zonna nga eyo emmotoka endabirwamu y'emabega yayatise kati twazimaliriza Palaso n'agamba abasajja bano tubakyalireko ekiro ekyo saawa nga 9 ne tugendayo ne bwe twatuuseewo kuba nabaddewo nekaliye kuba Palaso alina abasajja abamukkiririzaamu Kawempe Republic n'abalala neripanda kati bwe twatuuseeyo ng'obudde bwakiro obudde omanyi Palaso omusajja mugezi kati gwe gavana omumanyi n'agamba nedda bajja kutwekwasa tuddeyo simanyi waje yakijje n'abagamba tuddeyo ne tuddayo kati ate bo bennyini simanyi baani abazze kwaba abaana bajja ewa Palaso ku studio eruwafu ku ssaawa nga 10-11 ne bakuba benze eyo gundi gye yagulira gundi evanikire ya bulaka ne bagikuba endabirwamu zonna ne zaatika kuba yo epakinga mu parking wabweru kati tukeera ku macyange emmotoka nkube Palaso tasibaamu atandika postinga awo bye mwalabye nti bannaye tujja musenguke ekitegeeza abasajja bano basusse okulumba ku studio wa Palaso basoose olumba ku studio ne bakuba emmotoka eyabadde ebweru ne bagyasa era kweri be bamuprovokinze oyasengukire ddala emakinde tetukyamwetaaga Palaso n'atandika obbawa sayinizi ezo bannaye tujja badde tukola ki Lipanda Kawempe abayaaye bajja simanyi Alien kiki yakola abasajja abo abayaaye kuba buli muyaaye obwedda akubira Palaso nzije nga buli muyaaye ayagala okujja ewa Palaso n'abagamba abamu bane tusisiikane ku kyambuka mu kizungu katonda wange twabasanzewo nga Palaso nyiri yabasitopi nga bamubuuza tutandike tibannaye mulindeeko ng'akimanyi we banaagenda kuba mulina nekyo mutamanyi we twabadde ewa Alien Skin ne maama we yabaddewo ku makya naye Palaso yabagee temukuba mukazi maama we yabaddewo wabweru ate bino bye bagamba mbuno omukyala ali mu ddwaliro tewali muntu yenna era ndabye bajjuliyo beesibye bandegi ku mutwe tewali muntu yakubiddwa twabadde twagala strikitire nga twagala Alien Skin embwa zazingidde emikira mu magulu ate n'okuyingira twabadde tusobola olereza n'okuyingira twabadde tusobola Palaso yeyabagambye ate muyingira kuba yategedde abayaaye bayinza oyingira bano ne bagamba babbye kino ne babba kino ne babba kino nabaga ate muyingira ng'abayaaye bonna bulijjo batambula nabo basikoopiyoni baani bajjuliyo bonna babaddewo ne bayingira ne beekweka munda bonna babaddewo juliyo yabaddewo sikopiyoni nga waali bonna we twatuukidde nga weebali ne bagenza okulaba ye sikopiyoni mugezi yalabye abazze ng'ate bo bamaasita be n'amanya nti kati nno luno lukambwe kuba ne sikopiyoni yadde muyaaye naye amanyi abayaaye bonna yalabye abaniga nga bakambwe
ndabye mudogo ku matanga kulembedde mukambwe ndabye mudogo ku matanga linga bwe battidde nnyina kati ate nekino ekyabadde ku Mpero Festival si kye kyasinze okunyiiza naye sinakakasa nti oyo yabadde mudogo oyo bulijjo gwe bayita mudogo yoyo mudogo ekyasinze okunyiiza Palaso kimanyi nedda dadi Alien kugenda mu lubiri kuyisaamu kabaka maaso Palaso ku kabaka waatabuka kumuyisaamu maaso n'agamba bali tebasobola kubikola ono nze yamuleeta kamwerumbire mugunjule era weyabadde ku stage yagambye bano tugenda kubagalambiza tubakube kibooko wemuba mwalabye ku vidiyo ezo ku mitwe olutalo lwabadde lusobola okubaawo ate kati Vegas obwedda noonye analysis entuufu ekyabaddewo kati ompadde ekituufu onsiigidde ekifaananyi abo abasajja twadde tusobola okubakubira ku Forest Park ne Palaso yabadde ne shows 2 ate nga bapromota yabajjako ssente nnyingi nga mu buli ngeri tulina osooka ne tugenda tukolera abasajja abo ne ku Forest Park babaddeyo ati gye lwatandikidde ne bakuba emmotoka yaffe emabega neyatika nga tusimbula ewala eya bbulu weyalabye ng'egenda eti ng'edduka emisinde nga tebyabadde ku Mpere ati Forest gundi Forest Park yewabadde ku Mpere eyebuloba eyebuloba mwana gwosiza ekifaananyi ne kati Palaso yeetaaga oba omwana oyo tumuttire yentaawo temutusupu bano abasajja okujja ne bayisaamu kabaka olugaayu mu nkuuka kuba Alien alina ekigambo kye yayogera era Palaso yagamba awo twali awo ng'agamba nga lumu ng'agamba emisana omusajja ayogera atya bw'ati omusajja yeeyita ki yagamba olaba tukuba nkuuka kati Alien yani okugamba nti akuba enkuuka Alien ne Palaso oyo waliwo omwana ayagala okuwa Palaso ssente omwana Palaso atukoledde mutereke enamba ya Palaso weeri aziteekeko buteesi mugabi wagambye yagala kuwa Palaso ssente yagamuwayo $1 meka omanyi kati Palaso tulina mubugwiriza twetaaga okubeera nga wa Palaso buli weekend tutwalayo ente naye gavana ebbanga limaze mbayimbye sirabangako olunaku ng'olwaleero bulijjo abayimbi babeera n'eggaali nga zezikuba olwaleero Palaso akulembedde abaana bonna nze nange mbadde sikirabangako n'abakulembera n'ayimirira kati naffe tekibeerangawo ne mu gaali enkadde abayimbi abakadde tebibeerangawo baaba ate nga nabo bakuba balwanyisanga ggaali naye abaana b'ennaku zino mwegendereza abaana b'ennaku zino mugabi ssebo wagambye yagala kuwaayo Palaso ki gavana SC n'abatuuliriza bannayuganda mwenna abali eyo mbalamusizza era mbeebaza emirimu gye mukola ekyamazima Palaso ekintu kye yakoze nze kati mutwala nga musomesa kuba kwabaddekugunjula kwabadde kugunjula kuli yasomesezza n'okuzibula bannayuganda amaaso nti Alien tabeerangako mpologoma ate tabeerangako kamiyu ng'abalala babadde bamuyita wabula mmese yatulaze nti eri mmese kuba emmese bw'ogiteera kapa eddukira mu kitanda kwekwekana mu bituli so kati ku mukama wange Palaso kye yakoze Vegas nteekeraako ennamba ye ngenda muteerako njagala muteereko wano $1,500 abo abaana abaakoze omulimu bafune ekyemisana abamuyambyeko okusiimula blackboard ng'asomesa waliwo otagingayo omwana wa Palaso wano omu ajje kulayivu
ya munfunire abaana ba Palaso bonna ababadde mu gundi betwagalana naffe fena tugenda kukka wansi oba Unix Pro Vegas leta ku baana ba Palaso bonna ababadde Palaso sente ze zazikumye bonna ababedde No, mwami tuwandiike erinnya lye wano. Vegas asobola n'okuleeta Palaso wano n'afuna ebirabo byo mu Vegas waleeta Palaso bawundi $1,500 mu musimanyi $1,500 waka ne ssaawa zino twagala kugaba ku birabo live ya gavana esigala ku ssente leeta ku baana ba Palaso abakubye n'abakoze omulimu bogereko ko nabo fe tujja kukka zijja kukka Vegas sebo owulidda ensi kyesabo oba tonna kyo okimanyi ezente satu n'amazima gisaliddwa abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu